Olunaku olwaleero giweze emyaka 21 bukyanga omuyimbi Elishama Wamala Lukwata ava mu bulamu bw'ensi. Elishama Wamala yafa nga 22 omwezi ogw'omunaana mu mwaka 2004. Nkwebaza okubanga okyagoberera Musongu David Kadongo Kamo Music Analyst. Nkusaba nti ngoberera ku Facebook, TikTok ne ku YouTube. Emboozi zino oluvannyuma nsalamu bu short stories ne mbuteeka ku status ku Facebook, ku TikTok ne ku WhatsApp. Kati for full video ojja gisanga ku YouTube. Kale olunaku olwaleero giweze emyaka 21 bukyanga omuyimbi Elishama Wamala ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono ajjukirwa nnyo mu kisayi kino ekya Kadongo Kamo nga eyatandiikiriza okubanga aleeta style ene ey'okuyimba n'oluyimba lwe olwa nabutono mu mwaka gwa 1955 era oluyimba olwo lwali luganzi nnyo eri Ssekabaka Edward Mutesa. Yatuuka n'okubeera nga amuyita mu lubiri okubeera nga amusiima era n'abanga amusanyusa namo. Closet factory yasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Amas Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amas Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde
ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Bamwetekebwamu ssente abantu Subs Fashions bakugamba nti genda weefunire ku ngoye z'abakyala. New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Alwa Park. Kati ogenda kuyisa Wilson 1 ode ku Health Link Pharmacy kati ya Mukamadala weewo New Subs Fashion ojja kuba ogiraba ku mukono gwo ogwa ddyo. Mukyala Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza. Osobola okuvaawo n'okkirira wali ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka liri 252 Amas Closet for Tops and More. Mukyala Nalubega Brenda mukyala Maweje wali okubeera nga akuweereza engoye ez'abakyala ez'enjawulo weeziri. Be Easy Hotel and Bar bali Nsago bakugamba nti genda obeere nga osanyusa ku bulamu, genda obeere nga owummulamu, gwefunire ekyo ky'oyoya okubanga ofuna ogenda kisanga ku Be Easy Hotel and Bar. Premier League yazzeemu janti screens weeziri, genda weerabire ku mupiira. Kati buli lwokubiri olusembayo tubeerawo ne program kadongo kamu kagwirawo live band babeerawo nga batusanyusa. Kale ne ku mulundi guno weetuli okubeera nga tubaweereza Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences basomesa vocational IT then n'olulimi Oluchina. Twalayo omwana bamubangule Twinex International bali ebulaga St. Michael Education Center eri Kiwanga Mukono. Plan B Records eri wali Mubende. Kati gwe eyeetaaga bino ebya kadongo kamu nkusaba nti ojje onsange Kasubi ku basooka kwa fla stage. Wewe situano jja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15 ebivulumaziika n'ebintu eby'enjawulo mbirina. Kale tuli ku eri wamala. Eri wamala y'omu ku basajja yatandika jena yaffe ey'akadongo kamu, naye oluvannyuma jene eno yagivaamu oluvannyuma lw'okujja kw'abasajja abajja oluvannyuma nga jjajja w'abayimbi Christopher Ntegeese badduka. Era ekibuuzo bangi bakyebuuza lwaki eri wamala si ye jjajja w'abayimbi ate ne bayita Christopher Ntegeese badduka nti ye jjajja w'abayimbi. Munange emboozi eyo nagibategeezaako emabega kyajja kitya nti ono we yatuuka mu jena ate yatuuka n'avaawo n'agenda e Kenya, ng'e Kenya awo we yava eri wamala n'ayolekera eggwanga lya Wales okubeera nga ayongera okubanguka ebivuga kw'ossa n'amawulire, era agenda okukomawo wano nga mukugu mu by'amawulire era mu myaka gy'enkaaga awo n'aba nga yeegatta ku Radio Uganda ne UTV. Era ku UTV kuno yakolerako ddala emirimu egy'enjawulo eri wamala nga ajjukirwa nga yali producer then oluvannyuma n'afuuka senior producer, wava ku senior producer n'afuuka controller owa programs zonna ezaali ziyita ku mpewo za UBC. Kale bw'atyo
nti ono ye we yavaawo ate Christopher Ntege Sebaduka ye yasigalawo mu industry ng'atwala Kadongo Kamo mu maaso n'abalala abajja ba Gerard Mukasa, Dominico Sentamu, ba Rosie Onyago, ba Matia Chakamala, ba Stanley Kampalo, Stanley Chelanyi, abo bonna baaliwo nga batambuza ekisaawe ono kye yali yavaamu. Kale Eli Wamala yani Eli Wamala yafa ekirwadde kya kansa nga yafiira wali mu ddwaliro ekkulu Mulago. Eli Wamala yafiira ku myaka 68, yazaalibwa nga 13 December 1935, then naafa nga 22 omwezi ogw'omunaana 2004. Era ono baali bamukazaako erinnya the father of Uganda's music recording industry. Naye ekintu ekyo ndina ba writers ab'enjawulo be nabagamba nti ono si ye father owa Uganda's recording industry, kubanga omugenzi Israel Magembe mutabanyi wa Katikkiro wa Buganda Samuel Wamala ya recording adda mu myaka gyana kati yasookawo Eli Wamala. So ba writers bannange, ba researcher bannange, kino tulina okubeera nga tugezaako okubeera nga tukitereeza naye nga Eli Wamala yegatta ku UBC ku UTV mu Eli Wamala yegatta ku UTV mu mwaka gwa 1963 n'akola emirimu egy'enjawulo era nga kuno yaweerezangako programu ya Saturday Night with Eli Wamala abaaliwo mu myaka egyo baani obudde buno benyumya nabo nga mwaliwo programu eyo mwasobola okubeera nga mugiraba naye nga kyemanye mzee Abuduze Wambaza Mulindwa eno wagitegeera bulungi. Ndina mzee Matia Kakomerizi, mzee Matia Luyima atera okungoberera kubanga oba oliawo oba olumu nakubirako programu nagirabye, so nsuubira nti ye eno programu bagiraba. Kale bwatyo eyo ye program Eli Wamala gye yaweerezanga ku UBC ku UTV. Munansonyiwa ekigambo kino ekyensangi zino ate munange kyali awo kiri naye nga ojja kujjukira nti wava muno n'agenda eweozere eyo era gye yakugukira okubeera nga asuna gita n'akugukira gita ddala mu kubeera nga asuna gita. Waliwo omuzungu oba bamuyita Gwizire yamukwatako okubeera nga agira. So wakomawo wano ajjukira nti yasomesaako era ne TV production ku Institute of Public Administration, kati olunaku olwaleero emanyiddwa nga Uganda Management Institute, okwo yali asomesa bya oweereza otya ku TV na butya bw'olina okubeera nga olabikamu. So yoyo mukadde waffe Eli Wamala. Ekimu ku ebyo by'olina okubeera nga omujjukirako wano mu 2003 yali atutte emyaka nga tafulumya luyimba. Olumbe lwali lumuyugumiza, then najja n'oluyimba ani eyali amanyi ng'oluyimba luno yali ali kubamu ku bakulu abaweerezanga ku Radio Simba. Alina we yagamba ani yali amanyi nti nze sensalire gwe baabikanako. Abakulu baali mu programu yaabwe nga baweereza olw'okwagala bino breaking news nze agaasiza nze afulumiza amawulire okusooka ne babika Eli Wamala nti afudde ekitaali kituufu kati wakola oluyimba olwo n'akiteeka. Kale olunaku olwaleero nga nfundikira programu eno video eno gye nkozesezza mpeereddwa emboozi teba nkadde. Muganda nkuyita emboozi teba nkadde. Nsanyuka nnyo bwe ndaba abantu
nga emyaka gyaffe obaoliawo tebatusuubira kubeera nga tukola bino naye nga tubikola. Kale mwami Emboozi Tebankadde munange weebale nnyo, weebalire ddala ebyo byonna byonkolera. Muto wange yeekolera oli otya, weebale kubeera nga otetenkanya alina kyafumba akigenda agatta ku kadongo kamu era obudde bwonna ngenda kubeera nga nkibanjulira ekinaaba nga kituuse. Emboozi Tebankadde wiiki eyo twalina bye twalimu. Bino ebintu muganda wange yaŋŋamba nti mwami Muzungu mbadde sikimanyi nti ebintu bino bya buseere nnyo okubiteekamu. Ndinaana akantu kano akayinja kano mukalaba ndowooza kaliko ebintu ebiriko biringa GB 26 ebiri kuno. Akayinja kano ebyo ebintu biri kumpi mu kakadde ng'ogattako ezaagula akayinja kano. Ebyo bivulu byammwe naye ffe mwe mujja gye tuli lowooza nti munnaye ebintu bino bya busa naye emboozi eyo ngenda gibaleetera ey'ebivulu. Anyway, tukola naye tuyita mu kunyigirizibwa okungi. Bannaffe abalala batulaba banga bakompitita abalala. Kale anyway bingi naye tubadde ku Elishama Wamala olunaku olwaleero awezezza emyaka 21 bukyanga atuva ku maaso yafa nga 22 omwezi ogw'omunaana 2024. Roda wange yali ndowooza yali tanazaalibwa Roda yali tanazaalibwa. Okay, kale bwe tutyo yafiira ku myaka 68 era we mbaseerabidde ne jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka naye yafiira ku myaka 68 wali mu mwaka gwa 1997 nga 15 Desemba era bw'atyo n'aziikibwa wali Butenga. Kale bantu bange mubeere bulungi mweraba. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D weetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.